The turn up in Amoro, you can tell how the rallies are going to be. This has been a constant, not only in Acholi sub-region, but the whole of northern region. The turn up for people receiving Museven and the message is giving. But one significant thing I realize with this region is that they understand the message of NRM, especially in the areas of peace and stability. And that is the main backbone of our support in this area. So the president is just coming to people appreciating him for finally bringing total peace in northern Uganda. And that is cutting across West Nile, Acholi, it's going up to Karamoja and Lango sub-region. We have talked about the war reparation and the compensation, because after the war, definitely you get a lot of complaints. Nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe updates nga twetegekera akalulu k'omwaka ogujja ogw'2026 nga beesimbyewo ku bwa president ne ku seats endala bagenda maaso n'okubanga banoonya akalulu mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga lino erya Uganda. Kakati president w'eggwanga lino, incumbent president, His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni, olunaku olwaleero ayingidde Acholi regions okubanga anoonya akalulu. Olunaku olwaleero President Museveni wakusisinkana abawagizi be mu district ez'enjawulo nga kuno kwe kuli Nwoya district ne Omoro district. Era President Museveni olunaku olwaleero wakutalaga ebitundu bino nga agenda maaso n'okubanga annyonnyola abantu beeno bamulonde, nga wakumatiza abantu beeno bamwongere ekisanja ekirala ekijja eky'emyaka 5. Bino bikakasiddwa ekibiina kye ekya NRM nga bayita ku mukutu gwabwe ogwa X, bavuddeyo ne bakakasa ne bagamba nti President Yoweri Kaguta Museveni ate nga ye presidential flag bearer owa NRM nate wakubanga olunaku olwaleero ayingira Acholi sub-region nga wakutandika ne rally ejja okubeera ku Anaka P7 School mu Anaka Town Council, oluvannyuma nga eno eri mu Nwoya district. Ate omukulu yeeyongereyo ajja kubanga ayingira Omoro district era nga kigambibwa nti ono ajja kubeera ku Opit Primary School mu Omoro Town Council. Era omukulembeze w'eggwanga ajja kubanga ali mu bitundu bino olunaku olwaleero nga bwe twogerera abawagizi ba NRM batuuse dda mu bitundu bino nga bano beeyiye mu bungi. Omukulu Richard Todong avuddeyo naye n'akakasa n'agamba nti abawagizi ba NRM bongedde okulaga amaanyi ag'ekibiina kino ekya NRM, beeyiye mu bungi okubanga balabanga balaga obuwagizi bwabwe eri President Yoweri Kaguta Museveni olunaku olwaleero ng'ajja kubanga ali mu Nwoya district awamu ne Omoro district. Kakati President Museveni yatuuse we twogerera mu Nwoya district, abantu bamwaniriza mu ssanyu eringi ennyo nga bano bongedde okumulaga nti 2026 nate bakumwongera akalulu. Stay tuned.